Omwami yansiiga naye nga naye mwagala nnyo Alani nawe nsubira olina omuntu gw'oyagala mulina bane Alani omutono nali mwagala newe yali tannaba kgenda bweru yali avudde Dubai ate yali alina omubiri omulungi kati nze nakebeza maaso Alani alabika bulungi omuntu avudde Dubai omumanyi ali poshi ngawunya bulungi yali akuba gym batukole ki bawoowe batuwoowe ne batuwoowa kati mwali mwayita manya ki Hani yali ampita Hani kwa mahale ga sente meka I still remember ampe $2,000 ngulemu obukopo bwa juice awo ku mukwano kati ngogenda kumeka ngokoloti ngangule yenkoko gye basiika obulungi ne bagipimira mu kilo eba nnene ngangireeta kyokka ye ng'agirya ne bannaawo nga gahani wa Suzi kati nze Alani kye yali ankoledde kye sseerabira yangulira siripa Yes, Mr. Modern. How is the business? Booming. Towakana. Eka nkunyonyole. Ebiseera biri. Nga ba customer babula okundi ebipipipi. Bitera bya mabena byasiimuse. Naye lwaki tayozi zamwe temuzipima? Tutera muzikula mbukuta by'amagi. Naye we nazula Modern Tiles. Business etambula. Onoonya tiles ez'omutindo nga mpangazi ezitasiiwuuka nga ne design yazo ya njawulo nnyo. Funa Modern Tiles. Modern Tiles. So kale, ladies and gentlemen, ntudde olunaku olwaliro as always. Nfunayo akadde kange nenkyaza ku mukwano gwange Suzi ono aba ne message ennungi gy'agamba abavubuka ate naawe alina abaana ewaka naddala nga abavubuka kisaana n'obafunira akatebe n'obagamba mutuule muwulirize Suzi ky'agamba. Bw'aba azze wano ku show ebiseera ebisinga aba tazze kuba nti atunyumyamu tusekamu nedda. Alina kye yayitamu ate kwegamba bw'aba asazeewo kukiyalingako n'abaana bammwe. Nsuubira nti sheeno bw'olaba nga Suzi sembeza omwana wo, sembeza muwala wo, sembeza mutabani wo, nawe omuzadde mwennyini. Tuula tereera omuwulirizeemukko. Suzi, how are you? I'm pretty fine. You're pretty fine. Yeah. Ha! Neba nange Suzi, mba I'm pretty fine. Naye ka earring kalungi. Thank you. Wabujewa? Ku pieces, jewelry pieces. It's nice, eh? Kati buno bwa meka? Wabagula wholesale. Bakuwa 10 pieces kwa 100. Ne wabagula come 20,000. Buno buli 20? Yes. 10,000? Yeah, anti buli unique togenda busanga. Okay. Yes. Obulamu bugamba ki? Alhamdulillah. Omusiraamu bw'agamba I thank God nti obulamu bugenze bukyuka. It's a series. Yes. Okay, omwana ali atya? Omwana ali good. Yes. Kale buuza kuba tulaba o introducingira abakulaba irino yakulaba omulundi ogusooka nga gwe muli ogusooka okulaba amanyi lwaki tuli wano amanyi lwaki sheno weeri gye tukyalamu naawe ne tunyumyamu wamu n'omuvubuka atulaba eri akulabye olwaliro nga tamanyiye takumanyiiko yadde. Okay. Abandaba, ladies and gentlemen. Abandaba, ladies and gentlemen. Ojja kwongera ku ddoboozi. Good evening to you all, because it is evening here. Yes, my name is Susan Kashirinji. I am now 24 years. Though I'm HIV positive, I got infected. It is now 2 years back. Yes, 2 years back, and I have a son. I am a young mother. I have been coping up with taking medication and adhering to medication. Ngamire eddagala mpola mpola. Era ku muntu atamanyi I have a journey. Inawe natandikira ng'embeera si nnungi nga sirimu amalawo. Naye ngenze ngamire eddagala mpola mpola era woddayo kweno YouTube channel osobola okuddayo n'olaba video zange enkadde we natandikira. Natandika ne Alan Cruz wange
kubanga yanzijanjaba nali bubi you people cause nali nakawere abanzijukira obulungi and I think most people that always meet me batera okugamba nti Suzy watukaabya amaziga with my story kuba nali nekyaye. It was a shock. I went through a series of trauma due to getting that news of having been infected. And I think I can give a brief story how I got infected. Yes, I was very young. Of course, that is 22. And nasigibwa omwami eyanzaalamu omwana. Yes, but I was married, like nabali bangase mu Busiraamu, what we call nikah. Yes, but I was literally young, so nasigibwa bwentyo. Naye nebaza Katonda nti achangu. Bwogamba Anthony Anzo Tachitega, I was married, nensigibwa. Yaleeta buleete. I realized when I was going for my antenatal, but this was someone I had trusted, Alan. Ne tukane ekiseera ne batugatta mu Busiraamu ne tutandika okuhabitinga okubeera ffenna nga nze mwesize nga bw'ofuna omukyala we ne mutandika okubeera mwenna. Yes, so nali mwagala nnyo nga sisuubira nti asobola n'okubanga oba ali infected. Wabula yali avudde Dubai. Ate yali alina omubiri omulungi kati nze nakebeza maaso Alan. Lindako. I think that was why. Yalina omubiri omulungi? Yes, yali akuba gym ng'alabika bulungi. Yes, yali alabika bulungi ngaffe abasinga ku nnaku zino Alan waliwo ayinza okulaba n'akwegomba lw'endabikaayo nekyendi nekyoli n'atamanya ki ekikuli munda. I cannot tell what disease you have right now by looking at you. Yes, nange nakebeza maaso unfortunately, and that is where I went wrong. So I was innocently infected without knowing. Suzy Guy yali alabika bulungi nnyo. Yali alabika bulungi. Omuntu avudde Dubai omumanyi ayi Porsche n'agamba nze nyamukima ku airport. Ngawunya bulungi yali akuba gym. Obulamu bweri balya birungi balya miceere enkoko abe Dubai banjulira. So yalina omubiri omulungi. He was looking good. Yes. Yeah. So that day no mutwale waka. Yeah, I went home, Nachala. No, ngamba wampickinga ku airport. Nampickinga ku airport. Mwesanga online. So excited. No, nali mumanyi before Alani. Nali mumanyi ngera twogera ne ku simu. Nenga temwegattangako? Nga tetwegattangako. Kati we yajja wetwali ku simu ne mugamba sinso natera okujja. Kati eno story nange njiddamu because kati Suzy ali soba bulungi. Luli abinyumiza naye byalimu obulumi bungi. Kati abinyumiza nga omutima guteredde. Yes. So omwami yansiiga naye mwagala nnyo Alani nawe nsubira olina omuntu gw'oyagala. Mulina. Yes. Kati omuntu oyo you can never know their aims or what. I do not want to judge him kubanga nina omwana mu ye, but however kyali badde kirungi singa yaŋŋamba at that point because I totally trusted and interested in him. So twajja nga ndi excited ku airport Alani bane Alani omutono nali mwagala newe yali tannabagenda bweru kubanga namusinkana ku mukwana akeedi we nali nga nkolera nga ntunda juice before so kati ye ndowooza embeera ya Uganda ne mulema n'agamba kaŋŋendewa Dubai. Dubai n'amalayo emyaka bati yasigala twogera ku ssimu nga tuwuliziganya. Yes, kati bwe yajja I was very excited. Nebo yava wano nga mwesanze ku mukwana akeedi mwite mwegattangako. Atwali tetugatta wabula yali anjagala nnyo nga mpagira nnyo juice ate nga bankozesa. Kati omuntu gambe Alani juice asigaddemu oyina mukamaawo kolo tatambudde. Gwe novaayo n'ogamba asigaddemu ngenda musasula. Tofaayo. Kale he used to treat me like a queen. I can't say. A queen. Yeah, he wasn't a bad person. The only mistake he did was infecting me. Atenga sitegedde. Ati you know what Alan? Nze ngamba kulavu gye nali nnina eri oyo omwami. Wabanga ndaba kesawa ya kakati. Singa waŋŋamba nti no ndi infected. Ku ngeri gye nali mwagalamu Alan.
twali tujja genda mu ddwaliro tulabe engeri gye tusobola okubeerawo. Nze Alan nalina true love. That's my biggest weakness, I think. Wenjagala omuntu mwagala. Walina omukwano ogutagambika. Iye Alan njukira ne bye namukolera awo nga bankozesa naye akasente kange Alan. Ng'omukolera ki? Ng'amugulira ebimuli, namugulirako ne keeki, wallahi njogera amazima. Keeki ya birthday? Si ya birthday, kumwetondera nga kuliko I'm sorry gundi erinnya sijja lyogera bambi. Wali omwetondera ng'akoze eki? Nga twenyigidde. Munogera n'okozesa keeki? Nentumya keeki. Nakolako ne t-shirt nenteekako erinnya lye. Ebintu ebyo mbijjukira no Alan oluusi ne binnuma. Ne ngamba ye nze Suzy nga sifunanko omuntu anjagala n'ateeka linnya lyange ku ssaati. Omuntu oyo abeera akwagalira ddala Alan kiringa omuntu okwagala ng'olina akawuka ka mukenenya n'agamba nja kumira prep ku lulwo. Omuntu oyo Alan aba akwagala. Ate abantu nabaagala banne batono nnyo ku nsi kuno. Kati omupiikingako yapooti? Namupiikinga nga ndi happy wali ku arrival. Ku arrival awo. Nga ndi musanyufu yajja yeebise akasuuka kaliko Kenya Airways. Yafuluma nakaako? Yajja nako nga yafuluma nako tebakamuwa. Nga kaliko Kenya Airways. Yafuluma nako kali ka Kenya Airways. Najja nga avuge troli nali muyiseeko Alan nga yakyuka. Nali muyiseeko agenda okutula bwati n'angamba Suzy nankwata bwati yampitanga Imani tali Suzy. Wanajukira wali wakyusa. Ng'obusiraamu mbwagala kulwe. Temwegattangako. Gwena maaso. Twali tetwegattangako bambi. Era we yajja Alan kati omuntu omanyi abantu banna babeera ebweru balwawo okwegatta. Buli omu aba yeesunze munne. Era nze twajja mu eyo emmotoka ya airport nga mwebaseeko ku bisambi. Nga ndi happy. Ng'ogamba bba wange akomyewo. Ye era we yajja he didn't disappoint me n'agamba ngenda yajjira mu time y'abasiraamu bafast nga Ramadan. Kati Ramadan tosobola n'omuntu nga tosose muwoowa muba mujja kutta ekisiibo ate nga yali ayagala nnyo eddiini ye. So n'agamba batukole ki? Babawoowe. Batuwoowe. Ne batuwoowa. N'ensanyuka Alan. Ebiwoobe byatandikira Pozi bakuwa amahale ga ssente mmeka? Alan tonzijjukiza. Bakuwaga mmeka? Nze bambuuza Alan. Bambuuza oyo imaamu eyajja. Anno twamuyita waka wennyini ewaffe yatugattira mu nju. Olwo nga naguze kapeti eno eya flappy kapeti eya white. N'ekitanda nga nakyaze ekya white. Nga napanze kali kazigo naye nakapanga Alan. Nga weesunga ekiro ekisooka mami. Naye njagala nnyo bannange. Olengera n'okwogera linnya lye naye Mukama Katonda ow'ekisa. Kati Imam nambuuza n'agamba Imani mu Busiraamu musooka kusayininga ne muteekako n'obugundi passport photos mubeerawo ne ba witnesses oleetayo ababo naye n'aleeta ababi. Gwe waleetaani? Naleeta no waliwo omuvubuka gwe naye tesaawa zino mukwano gwange nnyo then ne cousin brother wange abo babiri temwekebeza. Kati osaawa ezo yitusobola kwogera ku byakwekebeza Alan. Gayi mulungi Alan newenkula daddi wa Bujju era kyemmanyi yonna gyali ali ddaaka nga Bujju w'omulaba. Darkness ngamba black omulungi. Black nga si muddugavu nnyo si mweru nnyo ali awo but he's dark. Muwanvu ayina height. Nja mukulaga Alan. Muwanvu ayina bode. Wayambala kati ngezo kanzu. Ekanzu. Mu mukwano yayitangawo ekanzu nga bayita mu lukubo nga nze mbeera nningizayo bati uyo. Nguganya oyo wange. Je nali mwagala nnyo. Sale walimba muko walimba. So munnange Imam nambuuza ne mugamba Imam nze tewali kyenjagala nze mwagala bwagazi. Ono bakubuza oyagala mahale? Iye ne ngamba asagala kintu kyonna nze mwagala bwagazi. Alan oli gayi gwe ne muntu gwe nayinsonga ng'obusente bwange ne ngamba kwata kuba yali abeerawo nga alina omulimu gwakola mu mukwano naye nga tebayingiza nnyo ssente.
nenganze Alan bulikase mbena njaga. Have you ever loved someone no bera ngo yagala to prove that person that you really love that person? Mukusooka nayagala nnyo. Mukusooka nayagala nnyo. So I went an extra mile. Yeah. I went an extra mile. Kati sheka abuuza. Nemugamba tewali kyenjagala. Babuuza oyagala mahale ga sente meka? Tewali kyenjagala imam. Nze mwagala bwagazi mam nagamba netta mukwano mu Busiraamu amateeka gagamba bako ne kyosaba. Oba ttaka oba sente kyonna ne tubako kye tukuwa. Ge mateeka gafuga nika. Kati nendowooza awo nagamba sobola obbawo obudde ne mufulumako n'ebweru n'olowooza. Mama ali awo atudde. Nengamba nenzijukira obukopo bwa juice jukira nje. Obukopo bwa juice. Waliwo obukopo bwa juice binali nayo nona owa mukama wange. Nengamba kala mpe nga dazini ebera ya mitwalo ebiri. Wali mu kikuubo. Nengamba kala mpe mitwalo era nakyogeranga bwe nkyogedde. I still remember. Ampe mitwalo ebiri ngulemu obukopo bwa juice. Nazikwata nazimpa ne imamu yaseka yasimayilinga nazimpa emitwalo ebiri Alani naye kwolwo olunaku Alani wetwamalawo nga tumaze tusayininze biki tunaba nazitereka awo wenyini Alani nagamba soko mpe ku sente ezo nakyo ngendo zikozesa nja zikuddiza paka luno lwaka Alani teyazinziriza era nze amahale saagalyako Salyako era Basiraamu baba bakunnenya salyako mahale nazimuwa na luno lwakate yazinziriza ebirijo ebiri naye nange nazimuwa n'omutima gumu kale nga ndaba nga manya jazimpa kitegerekeka kati awo bino byonna bijja luvannyuma nga maze ofuna akawuka katindako netandika okugattagatta ebintu katono bamaze okusiba bamaze okugira nikasimanyi biki mumazeeyo gundi kati that day it happened. Nange Alan, what are you talking about? Wanji? Bambi, yes, it happened. Oh. I was very happy. Inze nali nvane ku juice banaye Alan. Nganzirayo njoze ngatoze. Ngolole ngoye. Akomewe ennyumba nga nagipanze. Nganze nyuka sawa nga mwenda abo. Kuddayo waka. Naye njagala nnyo omusajja ono. Naye this world it has no balance. It's so unfair, eh? Yeah, it's so unfair, Alan. Kati ng'osulawo juice. Nantunda speed wasigalamu akati wanayi ndi married kati anetwala ngali married olina okuddayo waka n'ofumbira omusajja akamera akalungi akomewo regulo akasangewo ye yalinga agenda nnyo ku mukwano just to pass time katolonga akomyewo ng'akomyewo okuva e Dubai yali akomyewo ne batugatta ne tutandika obeera ffenna kati official kubeera ebintu abiri official yes. But negatta emirundi gye negatta n'oyo omwami giringa emirundi 3 kubanga nayangu ofuna olubuto ate wenafuna olubuto kati naye saagala nnyo bintu ebyo lwampisa bubi nansesema siina maanyi like that first trimester ate nga gwe beera tomanyi nga ndi green about pregnancy ate yayinza okuba yasensinga twatuulanga ffenna ku booda kati olw'okutegeera nti ndi pregnant nali nga nsimagira nga tugenda ssaawa 4 naye nga nze nsimagira ku booda neŋŋamba kati nga yatuula mabega nenga naye ng'osimagira nnyo tujja gende wa dokita ye yayanguwa ne kambuuze kati mwali mwayita mannya ki hani yali ampita hani era ne kumukwanako edi bamanyi hani wa Suzy hani nawe naleetanga gundi olaba nali ngenda ku gundi Alan kale these are just memories. I know. Nali ngenda ku mega enkoko banango benkoko ya mega banange eri mu kisuzi mukiro nganze sijikombako mukazi wattu nganswano sibawo ngenjala ennuma nga siridde oba ndidde mmere ndya yezi ya 3
awo ku Mukwale. Kati ngogenda kumeka ngokolota. Ngangule yenkoko. Gye basiika. Gye basiika obulungi ne bagipimira mu kilo. Eba nnene bi. Nganjireeta kyokka ye ng'agirya ne bannaawo nga gahani wa Suzi nga n'abavubuka bakuba mu hani wa Suzi. Alani. Ebyambi bisekerwa naye bannange Suzi. Tukoze kati nirako nga bw'otwala enkoko nga bagamba kati nze Alani kye yali ankoledde kyeseerabira yangulira siripa eyo ke mujebaleko ssebo wallahi Mukama Katonda nandaba Alani waliwo siripa eyajja sawa kati eri ku kakaaga umoja si umoja kale erina chain mayibe ebisando bye bambala eko chain wagula wakazi woba okoze obwalabo obulungi okyo kyambala nga ku weekend kyambala kati ebiseera ebyo kyali ku mutwalo kati bakitunda kakaga mu town ekyo kye yangulira ate Alani okumanya bannange dozi oba buto oba bukinasanyuka Alani kubanga yazireta n'agamba nkwatiraako terekeraako n'addayo ku mulimu obudde ne bugenda nenga njagala kunyuka hani njagala kunyuka ne ngogamba hani n'omukola mugambo tya gwe nali mwagala nnyo Alani kati wakuba esimu n'ogamba otya ngamuyita hani like go no slippers gundi this kana kavera kawampadde kali mu sandals like nga tojja kakimata obudde bugenze zigenda musawa 3 njagala kunyuka namala nangamba ezo zizo nagamba bannaye bikira Maria nyabule nyanya ona njagala nenyambala musiri sapatu ovanga ku kintu ng'omuntu gwoyagala yakikuwadde kale ne wakuwa ka sweet Alani gobo owulira you are satisfied nze Alani weba bwakogera ku loves banze bya love sibigenda nnyo Alani kuba nina weakness ate people can take advantage of you when they know you are vulnerable when it comes to love. Suzi. Yankuli wamwagala nnyo. N'okusinga bwe neeyagala. Loving someone nobange yawunga. Ng'owulira obulamu tebuzatambula nga taliiwo. Anyumira ekkanzu. Naye n'abawala abalala basiraamu Alani baali bamwegomba oyo gayi. Ngayita mu lukuubo ate yayingirangawo ssaawa zennyini nga buli omu yatuuse dda ku mulimu. Naita mu lukuubo assalamu alaikum bamutwera busalamu assalamu alaikum ate awo nga nze nyigawo ate awo mu lukuubo iye abawala assalamu alaikum tomanyi mbuna abawala abasiraamu beeyogeza nga batoola salaamu bagirya buli assalamu alaikum wechiri Alani bagamba batya bwe batyo assalamu alaikum akumusalamu wa rahmatullahi wa barakatuh atekamu nga wogamba oluzungu n'olulungiya you spice the English kati ne salamu bali bagitulayo bato ngola haniwo bamutolera salamu iye nga wayita ate bambi naye yali muntu w'abantu nga bawubira bati kati wajje wali nga mugamba ndabe nga kahajati kako kali bize kakola cyane nabye ati yavanga eri wajja watuka nga yambuka madaya kwana koleranga wagulu second step awo mukwandi katwembera wagulu mbera mulaba ayingira era sawa 5 avudde mu gym yakubanga gym najje sawa 5 banya eza gym zo yazirina simanje yazijjanga sijja kulimba nenga yakubanga gym rent sebaba banjanga ewaka rent wanonga akomyo yayina sente yayina sente bambi kiba yitwawowa ne batuwowa like ebintu byali okay kati ategeera atya nti ofunya akawuka n'apyata yagenda kati yagenda after ndi lubuto 1 month tugenda mu myezi 2 nagamba agenda kuddayo ebweru nakola covid test ebyo ne covid yagikola baji bamukolera just bipapula sabitegeera ebibyo kubanga yagamba addayo era yaddayo era Alani wallahi namuwerekera ne mu mmotoka naddayo ngera we basa kubisambi airport iye nenkaba nokkaaba gwe nakwata ku lubuto wallahi kyenjujikira ekintu kyesirierabira kye yasembayo kola kwe kunkwata ku lubuto nalupekinga olubuto lwange tenga lwali luto andaba oba ondaba manyi interview eno gyagigwako naye wandekera obulumi bungi wandekera obulumi disappointed me nnyo
saba mukama amaziga gange galeme kugoberera kubanga wankolawo bini saali muntu mubi gy'oli Alan saali muntu mubi yadde we didn't quarrel I gave in anyway Alan tudde ku topic yaffe yale era topic tugenda jiddako naye era abaana balina okumanya bukyanga agenda taddanga siddanga mumulaba ate nakoma okwogera naye ku lunaku lwe nagenda Continental takubira nko na interview yaffe yasooka tewali okujjako lunaku lwe yansindikira ssente nga tuli mukujja CRC nga ntutte na Buju olunaku lwe yankubira nga Buju aweza 2 years wano nga tumaze okufuna ne Marusi nga nva wa Marusi wali ku kitanda nedda twali twavaayo kati nga Marusa atera okungamba genda neddagala olwo nga neetwala n'okwetwala nga nteredde nali ndya okwolwo ntudde na ku waiting chair yanize Dr. Mpite ngenda olaba ng'ereeta mannya ge gennyini wanga ogere ng'egaleeta nga kuliko emitwalo 3 mweji nali n'oli mami oli yali alabirira Buju omanyi senga wa Marusi twali tugenza abo teyakubira simu nagikuba Alan nagifiirako we nalaba message nagikubira enamba yennyini esindisa ate yali ye Uganda yali yabweru kyeka mwali nenjikuba ekutukako nempandika message nga bw'ogikuba teyitamu ekutukako ali bweru nempandika message nemugamba weebale naye at least leka njogeremuko naawe nkubuulira embeera gye mpitamu kati nze ekyo kyandeetera okumanya nti bino byonna biraba ebintu byaffe bye tuteekayo ku social media alina okuba nga abiraba ye yategeera atya nti no Buju aweza 2 years that day it was Buju's birthday kati kambuuze Suzy mama Mami Marusi yakola kagundi nga tugamba leero Buju's birthday tukateekayo nga sinava waka walolayo ku famire ye yoli maama oli gwe yayitanga maama gwe nagendayo nga ndi lubuto oyo naŋŋamba nensangayo abaana abalala nga bali ramshackled ndowooza nabo yabazaala kati woozaala kati kiringa nze Buju I have a chance of getting Buju nengina nemuteekayo eyo maama we abaana bali awo tebategereka tebalabika bulungi okitegeera kati vulnerable Buju wange we mukwata ne musu tolabanga kunazaalawo ono alinga yamukuza nazaala nambe kitegeeza tomanyi gye bamuzaala naye manyi oyo omukazi oyo ate amuyinako oluganda kubanga yamwogerangako nnyo tosooka kumanya we bamuzaala Ibanda mugondi mu Western nekitala manyiko ne anko we abeera Mpereerwe yanko yakubira asogerangako naye era yakutwalayo nedda wano ku lubuto yaŋŋamba ku anko we oyo nampa n'ennamba ya anko we in case singa olubuto oluba luntawanyiza jjukira was staying alone naŋŋamba you can call him wemba simufunye kati omwana wamuwa mannya ki ye Buju ngamba aga culture kati mukusooka naye muwadde Abdurahmani nentekako n'erinnya ly'oli omusajja taata we naye kati byakyuka Alan wateekako lyani liryo ye Kashiringi erinnya lyange Buju kubanga mpambanye ne Buju Alan nze gwolaba mbonyebonye ne Buju okujjamu Buju n'afuuka omulenzi Alan ojjukira yabeeranga ne wa Marusi nga simanyi nga ngamba oba Buju alitambula Buju was weak nga n'ebigere tebisobola mugira Buju tumugye wala Alan nnyo sisobola mudepriving erinnya wanaaba ayagala oddironda ku Buju ajja kweronderawo erinnya ly'anaatwala naye gwe nga ssaawa zino nga gwe akyamutegeerera ssaawa zino nze muyita Kashiringi ate Mukama wannyamba n'enfuna omusajja Buju tumukyusizaawo Mukama nnyamba nfuna omusajja omulungi nga intellectually ali upright nja mukyusizaawo ekika pozi wanaakula cause he's a man ajja kwagala okunoonya ekika kye I will literally show him wanaatandikira kati wamma kati omulemu katuno bwe tukomawo oyogereko n'ebyo ebyana ebiwala n'ebirenzi
Nkwogera nabo. Tuwe tukomawo Suza ababuulire baana mmwe musoso okutambula ekiro n'emisana. Kamwe kati muli awo muli mu kasigo mutula muli mu Airbnb mutulaba. Kale mama tukomewo. Onoonye ekifo eky'omulembe w'oyinza okuwummulirako ate nga kisangibwa ku lubalama lw'ennyanja. Winslow Luxury Suites. Kino kye kifo ekikkakkamu eri gwe anoonya w'oyinza okubeerako okumala ennaku entonotono oba ekiseera ekigere ng'olinga ali ewuwo. Kino kye kifo kyokka. Tulina amayumba agalina accommodation ey'omulembe nga mulimu ebisenge ebiwerera ddala 2, sitting room, modern kitchen, dining, closet engazi obulungi, ssaako toilet n'ebinaabiro. Ebisenge byaffe birabika bulungi nnyo omuli ebitanda ebya queen ne king size. Ekiseera kyonna ky'omala ng'oli naffe tufuba okulaba nga tufuna kutaataganyizibwa kwonna anti tulina standby generator, wifi ne DSTV ssaako ne laundry services. Tulina n'emmotoka ez'omulembe okwanguyizako mu by'entambula era nga tusobola okupikinga okuva wonna w'oli ne ku kisaawe erimu abava ebweru wa Uganda. Winslow Luxury Suite tusangibwa mu Jomai Estate, Garuga Entebbe. N'olwekyo gwe yandyagadde okumanya ebisingawo n'okubuukinga osobola tukubira ku noti 752 emu noti 8 myemu oba osindika obubaka obwa WhatsApp ku +1 9 noti 83 2 noti 3 6 noti 2. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera nga aka baby. Tusiba n'okola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa. Tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian Supermarket mu basement. Essimu tuli ku noti 726 682 953. Teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Anai tukomyewo ne Suzi. Mama Suzi. Naye nze nolaba Suzi. Olowooza mbunze nze nkyakweraliikirira. Kati wano tulina eddakiika ntono, eddakiika nga 10 oba 2. Bako kyogamba omwana omuwala ali kuba olina message olwaliro gy'obadde oyagala odeliveringa. Kati omwana omuwala yenna ali eyo oba omulenzi ng'olina chance nnene nnyo kubanga tonaba kufuna kawuka ka mukenenya. Ekyenyinza okukkatiriza first and foremost bw'obanga you're still a student, abstain. So kolinda akadde akatuufu kajja kutuuka kuba abamu kufe twapapa Alani twapapa twagwa mu lave ez'ekisiru era nkimanyi kati wenjogerera waliwo omuvubuka ali eyo nga naye ali mu lave nga nze gye nalimu naye nga n'omuntu gw'alina tamukebezangako Alani okitegeera. Then kuba abawala abali eyo sooka okebeze omuntu wo, sooka ogende weekebeze, togenda just like that okitegeera kubanga abamu kupe mistake gye nakola Alani yali kukebeza maaso kyekyansula mu mbi nesimanya nti ono omwami yali alina akawuka. Kati woba oli eyo ng'okyalina chance weekuume. You can use a condom, you can abstain. Ate mwe abafumbo abaami abali eyo n'abakyala sigala ng'oli faithful eri omwagalwawo, beera n'omwagalwawo omu kuba wonna ogenda mu bangi tomanyi gye batambulira. Okay? Then nina ne message njagala okugamba abantu nga wazuula nti olina akawuka. There is still chance for you. Teweekubagiza, tofuna ttima ne weekyawa. People have abantu bawangadde emyaka mingi nga bali ku ddagala. Bw'okizuula nti nno wafunye akawuka, stop debating over something that is irreversible. Alani bw'otandika okukaayana kasinga natandika omusajja oyo yanjira ki nenkaaba byali badde tebinnyamba wakawuka kaba kayingira dda mu sisitimu yange. Kati the earlier the better. Start your medication, my dear. Start medication. Leero topic yange badde gena kubeera ku ddagala specifically kuzaamu bantu bano abali ku ddagala okumira obulungi eddagala kubanga eddagala ennaku zino Alani lwaki akawuka tukyakasiiga lwakubanga abali ku ddagala tebamira bulungi ddagala. Okitegeera Alani bwe simira bulungi Alani nja kukusiiga. Tonakuwala Alani. Tuyina essuubi
kubanga eddagala kati tulina singa libadde teririiwo naye eddagala lino olina okulinywa in like very well and consistent. N'abakazi abakulu abaagala okutta obwana obuto bangi nnyo abasajja bangi Alani balina obusungu bakyalina obukyayi ku mitima gyabwe Alani kyobola bakyasiiga abaana abawala nosanga omuwala naafuna akavubuka akato n'omulaba nga akaliko n'akali bubi mu inbox. Yes bambi ate kati ensi ndwadde Alani tokyayawula ni mulamu n'ani atali Alani nze nsiba njogera nabo ku WhatsApp. Eddagala terimirika ebika by'eddagala bye bingi abasinga kati Alani eddagala lyabalema abantu bano mbakatiriza you go to hospitals and see how people are suffering abalemeddwa okumira eddagala. You people, HIV is not a joke. Abantu balabisa maaso. Alani HIV nga yakulumye nze sagana kwogera ku HIV bo waliwo advanced stages z'otuuka amazima ga Katonda n'ofa mu bulumi ng'olaba mpola mpola ng'olaba obulamu bugenderera. Ate abantu okumanya balina ettima Alani nalina activist ku TikTok awo n'angamba gwe shugo owulira bye bagamba ku siriimu ku last moment z'omwami we yamusiiga kitegeera last moments ez'omwami we omwami yalina ettima lingi nga wamugamba jjukira omukyala yali asiimula obeera ne diarrhea those advanced signs ezo ziba zijje those primary signs addukana alina kisipi yakolola buli kimu kiri kwoli kyekyo tuyita AIDS acquired immune deficiency diseases ziba ndwadde zonna ku muntu ogwo ate zireetebwa akawuka kati ezo endwadde zonna zirina Alani olina omuntu ali mu kulabirira kyokka bw'oduula bw'ogamba nawe ojja kiraba. Imagine okumanya abantu ba HIV balina ettima abamu omukyala wo gw'ogamba naye mukyala wo yakusiimula yakujjanjaba n'omugamba kati wakwanga olaba obulamu bugenda kati oba munyiivu obamu n'entondo nnyingi naawe jijja kuluma ekikyo kijja. That's what the guy used to tell that lady. People have pain Alani. You people that are there joking around abasajja mu kibuga bakanudde amaaso tagenda kusaasira akozesa omulundi gumu mission done. Ne sente n'akuwa sente bazigabanga Alani bazigaba abantu balina sente zaabwe oli akola ng'akimanyi nti nno nja kasiiga kana akawala buno obwala bwe bwatusiiga nange sigenda bulekera be bagamba. Yes abantu balina obulumi Alani abantu ba HIV I interact with them. Obadde onnyumiza kati abali bakwana kati bagamba batya? Abali bankwana kati ola chances sente zange saazikozesa bulungi Alani nze bwe nyinza okugamba nayagala omuntu omu ne mufiirako yate nankola bubi nansiiga akawuka kati bahaji kwa balinga abantu abalala bali banje I was literally young and very beautiful va ku bino kati nkaddiye kati embeere ekunyiga eno toweza yadde emyaka 27 kani imagine gwe wandabira waliwe nali omulwadde nali manyi oli mu 35 okitegeera Alani nga nina akabuto gamba ni mama tuusu nzenna ndi mutono bweti nyenna bansitula busituzi you guys HIV nga yakulumye bana bawoza muzanyi musujja gezaako lemu okumira eddagala abantu gye bali kati Alani ng'eddagala nagamba tulina stages 3 kikyo first stage omuntu amira empeke emu kati nga gyemmira ate you have to maintain that stage ate gosobeera ng'omutomulaba bw'amira omira omulundi gumu nesobola n'okudeetinga Alani n'otakimanya myaka n'emyaka nga mmira eddagala lyange. Second stage ye stage ate nayo mbi olemeddwa okumira eddagala bulungi ku first stage tegeeza empeke emu eba tejja akawuka kaba kajja kweyongera viral load kati oba ojja kulwala kati baba balina okuwa empeke nga 2 obaezi ate buli mpeke togimira mulundi gumu oba omira saawa nga 6 eno ojja gimira katuyina ne third stage eyo third stage mukwano bw'ogituukako abandaba waneeno gwe bibyo osiibula mpola eddagala bayiiya liyiiyi oba oyina buli kirwadde kati gonna kusangira wali ku stage ndowooza nga yakusatu Alani
era singa temwanteekako sira Alan kubanga CD4 zange zaali era n'omugongo gunnuma nze nali nfudde ne bakunyigago bwe bati n'okuba enduulu nga bakutteko bukwasi okunyiga Mausi yali anyiga n'enkuba enduulu nga buli wamu wannuma amatu gaafa ndayoretinga byampita mu buyisi simuwulira nze nanze mutono jjukira ewangamba yumodo abula Alan mwana wakola omulimu baba kavidiyo ako buli wenkalaba ate n'amaziga gampitamu n'oŋŋamba Suzi imagine ng'owonye Kalani yali amanyi nti nje nakuwona nabyogera yes gwe tojjukira menze nzirayo nembulaba to push me n'okumanya nti no Katonda abaddewo mu jjani yange kitegeera maani n'oŋŋamba Suzi modolinga nga kamodo nzirayo neneraba mwana omukono neŋŋamba nga n'ogwa bujju gunsinga kati sawa kakati nyimirira mu maaso g'abantu nenjogera kusaaga kulaba ng'okaaba okimanyi right eyo moment sirigyerabira sirigyerabira eyo moment nembawa Alan wanzikiririzaamu nnyo n'ogamba lumu ndiyimirira mu maaso g'abantu bangi netestifying nenziramu abalala amaanyi. Look at what I'm doing right now. I'm pushing so many people are getting inspired just because of me. But who knew? Bana mwe muddeyo mulaba katambi ako. Nongamba give a speech Alan. Atolaba a speech ejatuukirira Alan. Nga sirina mu Uganda. Njagala kuyimirira like mu maaso ga audience nene abantu ab'ebitiibwa and I will testify what AIDS is. Yes, I will. Mukama nga wa kisa nnyo anyambe nkikole. Ojja kikola ate nze nkimanyi oli w'amaanyi. Sia. These are tears of joy. Temulowooza nti oba nneekubagiza no sikyekubagiza. Otunuulira olugendo gye tulujje. Olina okubeera ng'osobola okuddayokko n'olaba. Omuntu yenna yonna alina amagezi oddayokko. Ojjukira twagenda ku ssomero. Yes. Noyimirako mu baana. Yes. Twatandika holo eri etya? Nga boogera biti naye we natandika okunyumya story nenjugira ku ddagala abaana bonna ne bawola ne basirika nga nzayogera. Era nsaba amasomero ag'enjawulo mwongere okumpa ku platform Suza ajjeko ku ssomero. Njagala kugendako mu masomero ganjawulo mwabalina ku masomero mumpe ku baana bammwe twogereko nabo. Njagala na openinga website. Waka wange na gwenkola because I'm doing a lot of things. Suza ayagala openinga website, ayagala openinga offices, ayagala okufuna abantu wa counseling abantu foundation naye talina funds. Please, talina funds. Asolo tuyamba nsolo mufunira wano office wano wentadde studio zange okuddikaawo wano ensambya wano kuba waliranyera eddwaliro. Nammwe amalwaliro agasobola nammwe abazadde abasobola okuwaayo Suzi kasente najjako mu famire zammwe n'abulya ku baana bammwe. So kubayo ku namba y'obudde buyinza okugira. Namba eri 0759 17 27 04. Yes, yeye namba yange mu Luganda nochi 759 17 27 04. Kuba Suzi abaana abamu bagamba nosanga omuvubuka ng'agamba nti ye ekitwe kye kisinga omukolera ye live sex ye bw'ateekako kondom tebinyuma. Nedda Alan ebyo olaba okola eddakika zibaago 3 ekinene nnyo oba 2 aga sexy ng'onyumirwa naye eddagala ogenda ddimi. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyoyoota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera ng'aka baby. Tusiba n'okola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa. Tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian Supermarket mu basement. Essimu tuli ku noti 72 682 953. Teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty.
onoonye ekifo eky'omulembe w'oyinza okuwummulirako ate nga kisangibwa ku lubalama lw'ennyanja. Winslow Luxury Suites kino kye kifo ekikkakkamu eri gwe anoonya w'oyinza okubeerako okumala ennaku entonotono oba ekiseera ekigere ng'olinga ali ewuwo. Kino kye kifo kyokka. Tulina amayumba agalina accommodation ey'omulembe nga mulimu ebisenge ebiwerera ddala 2, sitting room, modern kitchen, dining, closet nga z'obulungi, ssaako toilet n'ebinaabiro. Ebisenge byaffe birabika bulungi nnyo omuli ebitanda ebya queen ne king size. Ekiseera kyonna ky'omala ng'oli naffe tufuba okulaba nga tufuna kutaataganyizibwa kwonna anti tulina standby generator, wifi ne DSTV ssaako ne laundry services. Tulina n'emmotoka ez'omulembe okwanguyizako mu by'entambula era nga tusobola okupikinga okuva wonna w'oli ne ku kisaawe erimu abava ebweru wa Uganda. Winslow Luxury Suite tusangibwa mu Jomai Estate, Garuga, Entebbe. N'olwekyo gwe yandyagadde okumanya ebisingawo n'okubuukinga osobola tukubira ku noti 752 emu noti 8 nyemu oba osindika obubaka obwa WhatsApp ku +9 noti 83 2 noti 3 6 noti 2. Zino ze bayita batya? Modern Tiles. Onoonya tiles ez'omutindo nga mpangazi ezitasiiwuuka nga ne design yazo ya njawulo nnyo. Funa Modern Tiles. Modern Tiles. Kale nyumba ya A&B nga buli kimu kyonna okisanga munda nga n'ojja n'omwagalwa buli kimu kyonna kigenda maaso n'okubanga kiggwa bulungi. Oba n'obanga ova bweru nga weetaaga w'ogenda otuukira buli kimu kyonna kwegamba osange nga weekiri. Ennyumba ebeeramu buli kimu kyonna kye weetaaga. Just kiba kyetaagisa gwe kujja n'ogenda maaso n'okunyumirwa. Ekifo kyaffe kisangibwa ku Namugongo Road okumpi ne Church y'Abakatuliki. Okkirira ku St. Kizito Lwanga Road bw'otutuuseeko. Oba n'otunoonyako ku namba zaffe z'amasimu okumanya ebisingawo. Noti 785 37 92 29 oba noti 700 39 02 11 oba plus 4 74 72 31 84 nkugambye tulina ne CCTV coverage, wifi coverage, internet ebeerako 24/7 ate nga nyongera okujjukiza osobola n'okuyita ku email yaffe pikato694@gmail.com ogeye buli kimu kyonna amasavu mayerere. Esimu kasiakano kankwanjulye mami gadgets abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda bayina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samsung, Apple, Origimo ate nga bayina n'esina keyboard. Bayina ebimotoka by'abaana, ebimundu, essaawa, bags z'abaana, bottles, container ng'ogasseko ne building blocks. Bayina headsets z'abaana, bayina smart watch zonna ate nga ziri origino. Bayina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703 69 69 04. Gambye ekikwasagana educational gadgets zonna oyina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga.